Mr. Speaker, I thank you for this opportunity. Honorable ministers from the sitting government and honorable ministers from the alternative government. Mr. Speaker, you know, when you use the shadow, some think that chisikirize. But shadow means kalondozi. Honorable Nalukoola, we have a language we use here. Yes, that's yes, number one. Yes, Mr. Speaker. But number two, just to guide you, okay? Just for guidance, don't respond to colleagues who are speaking when they are not on record. Because the answered will be confused on who you are responding to because they were not on record. So you are protected. It's your maiden speech. Kindly show us cause. Much obliged. Mr. Speaker, I thank you for that wonderful guidance. Honorable ministers in the sitting government, honorable ministers in the alternative government, members of parliament, I thank you. I take this opportunity to express my pleasure towards the manner I was treated by your office, Mr. Speaker, when I was sworn in expeditiously immediately after gazetting the results from Kawempe North constituency. Mr. Speaker, my name is Nalukoola, who was voted after great violence, Mr. Speaker. My election, Mr. Speaker, was decorated by brutality from the members of armed forces. And indeed, the Electoral Commission, every time we are used to approach it, it could lament helplessly. And the chairman of the Electoral Commission, Mr. Speaker, made a request to me that when opportunity appears, we should make an amendment in the Electoral Commission Act to ensure that the Electoral Commission is in command of all constables, to avoid allowing UPDF to interfere in the elections, Mr. Speaker. Under Article 212 of the Constitution of the Republic of Uganda, it is the police to take primary duty of protecting us and our properties. But it can cooperate with sister security organs. Unfortunately, UPDF invites itself before. It is a challenge, Mr. Speaker. We are wondering, how would Uganda Police Force be overwhelmed by just a mere by-election in Kawempe North, not general elections? Mr. Speaker, sir, Kawempe North constituency has not had substantive representation for so long. Our member of parliament, who now departed, Honorable Sejirinya, he represented us for a short while. Later he was incarcerated, and after his release, he battled a long sickness, Mr. Speaker. We have suffered a number of challenges and predicaments, including but not limited to the following, Mr. Speaker. We have water shortage in Kawempe North constituency. We have inadequate health facilities. We have only one medical facility, that is at Komamboga. But its facilities are inadequate as compared to the corresponding growing population in the Kawempe North constituency. Mr. Speaker, we need intervention of the Ministry of Health. We need intervention of the Minister in charge of water. Honorable, I'm sorry for interrupting you. I know with maiden speech, but you stood up on a matter of national importance. And number two, it ended up becoming a statement. So, and a member, we don't have in our rules a provision for a member to make a statement apart from a statement of personal explanation under Rule 55. So, when you look from look at Rule 52 to Rule 55. So, even a new member, I try to be, no, I have been accommodative. I was listening. So, I wanted to guide that for matters which are related to services, government services in your constituency,
we are now starting to discuss ministerial policy statements, where we are looking at the budgets and provisions for services across the country. I can give you a time when we are on the statement for Minister of Health, you raise health-related issues, because the minister will be here to respond and commit. Education, I give you a chance. Roads and infrastructure, like that, instead of you bringing them out here and we end up not capturing them. I don't know how you look at that, Honorable. Mr. Speaker, I'm so grateful for that wise guidance. Of human rights, especially against those who participated in the by-election in Kawempe North constituency. A number of my supporters and voters from NUP are being persecuted, are being looked for by those in government, police. They are being persecuted, Mr. Speaker. Something must be done. To be sincere, we must practice tolerance in our politics. Mr. Speaker, this is so important. Should you allow me that opportunity, I can even appear before committee should one be allocated or this matter taken to it. I will appear, I will as well call the victims of that persecution. I thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. Waliwo kyemutaalaba nga Kyagulanyi yakatuuka ku NBS, bino biri behind the scene. Kyagulanyi we yali yakatuuka yasindika abantu be yeesiga ennyo baali 8. N'akuba essimu n'agamba musyuse security yonna ey'oku NBS okuva ku fuleeso esooka paka kwesembayo. Buli wamu fulo nga mulimu omwana. Taseka tayogera. Ekyo ne kiggwa. Kati waliwo abaana batambula nabo bano bo bali 7 baafuna training akutunuulira n'amanya nti ono mu mpale ye mulimu ekyo ekizimbyeyo ekyo si kyekyeyo bomu ako katwa oba kino kiri oyo Kyagulanyi abaana mwebali bo bali 7. Kati guno 8 egwali gwakatuuka ne gukola operation nga wali free, then Kyagulanyi ne wayitawo ono awa n'ayingirawo. We yayingirawo Kyovola we yali yakayingira byagamba mu mpa agenda bamuli bamuwandikidde ani agenda omwaniriza agenda tuukirawa. Ne Kaliisa naye n'abeera mu security. Kaliisa naye mwenyini NBS naye n'abeera mu security ku fule ey'okubiri yali monitoringa. Ali okay. Kati omusajja Kyovola bwe yali yakatuukawo ng'atambula mwamulaba nga ali ku ssimu ayogera ababuuza kiri kitya wendi wali safe ne bamugamba aya twende. N'abagamba tubeera mu studio njagalamu aba security 2 n'owa kamera era temwali muntu yenna. Ono ye Kyagulanyi oba ndeete party 2. Biki ebyaliwo nga show yakaggwa omanyi byonna nze naliwo nga ndi kwetegereza. Yamujjako interview kye baamukolaawo aba security kandeete gwe beerako bampitaani. Okusulako ne mu bbanga n'obukamu mu bbanga dim tomanya nabwo otuuse ku ttaka. So ebintu bino tubibabuulira kuteeka mu jjiya ennene eyita ku lusozi luno oba eyita mu buseerezi. Mukitegedde? Kale nabalaze kampu ez'enjawulo eggulo mu politics gwe twabaddemu. Bwe kiba kisobola otuuka kwabo nakugamba Uganda yonna ekintu kino twakireetadde emabega ne tikyalumbuye nga tubagamba. Omusajja atwagala mu kampu ffenna bw'atyo bw'atwagala bwe tubeera mu kampu bwe tutyo anywa otuzzi. Yakikola ba Northern Uganda kati alina abalala baali mu kuteekamu ebunyoro ebugisu wawa bonna abatadde mu kampu. Kati akisobolera ddala ne mu Buganda bajagala mu kampu ennene ezi tetwazibagamba 5 oba 6 bazidi marketing adda bakitwala mpola. Kati wulira Bannayuganda bwe mutazuukuka mangu omulembe gwaffe guzzeemu okulumbibwa akabano part 2. Bwe tutazuukuka mangu omulembe gwaffe guzzeemu okulumbibwa akabano ka 1905
ku 6 Abanyarwanda abayingira nga banaku nga bakozi nga bapakasi. Omulimu bw'ogumuwa ne bw'omuseera yagukola. N'olabira ddala ng'omuwadde ekitundu ateme ebikata okuva kuno ne kuli. N'agamba emitwalo 10 n'omugamba 10. Naawe olimba ki? Nze nnyina 3. Ne mujja nga mukanoyongeramu 10,000 ezi ne bajja ne batema lumonde. Nga naawe okiwulirira ddala obanyize naye bo ne batema lumonde. Kakati nze nkubuuza ebintu bino obirabe ewammwe. Mulaba Abanyarwanda abakomyewo abanoonya obubudamu. Mulaba Abanyarwanda abali mu kupakasa ku byalo by'ewammwe. Tunula ku byalo by'ewammwe. Buli musajja omukulukulu oba omusajja omugundiivu ku kyalo awasiza omukazi Omunyarwanda. Ku byalo ewammwe gyebiri ebunjako gyebiri. Buwama yenna abuutikiddwa abasajja abalinawo akantu abalinamu ku kasente abalinawo ku nnyumba muwasizza abakazi Abanyarwanda ng'ate sinaba myaka gyammwe. Batambula nga bapakasa tu. Bw'omala owasa omukazi omuwasa ali yeka ng'akulaga nti nno ali yeka. Kati wenjogerera awakaawo waliwo abaana abawera 3-4 abali mu P1, P2, P3. Nasale P1, P2. Omukyala yaddayo n'abaleeta. Abo be bagenda okukyusa amannya bayingire mu mannya ag'ekika ekyo. Bino byaliwo mu 6. Njagala abantu b'ebuwama mutandike okuza Katambi, Jalamba, Wawa, mwenna mutandike okuza Katambi, Mitala Maria, Nabiteete. Kati njagala ekitundu ekyo kyonna Kamengo mutandike okulaba Buyiga. Abantu b'Ebuyiga, Kamengo, Buyiga. Ebuyiga waliyo Abanyarwanda. Bakulaga nti banaku nnyo. Naye bw'omuleeta awaka waliwo obwana obuto waakiri 2. Oba buwala oba bulenzi obu. Babukakasa nti kati awo waabwe tebalina kuvaawo. Mugenda kuddamu okutondoka nga bajjajjaffe bwe batondoka mu Gyenkaaga, mu Gyataano, kati ng'ababa n'abaali bapakasa bakidda walime. Kidda walime bwe bajja effamire kitaabwe simanyi jjajjaabwe mwe yajja okupakasa. Famire yonna yafa neggwawo ng'ate nannyiniwo yali mugagga ng'akola mu gavumenti. N'afa n'abaana n'abazzukulu. Oli ye n'asigalawo n'azaalirawo abaana ne bazaala bakidda walime. Kati baguze okuva emutundwe paka eri ekasenge eyo wonna ne bakomawo ekyengera ne bagattako eri bagenda Ntebe Sisa. Kati nze mbabuulira ebyo bye muli mu kukozesa Abanyarwanda ffe bwe baba batuleeta wano okujja eno okukola. Kampani ebeera ekuleeta